Minisita w'abavubuka n'abaana Florence Nakiwala Kiyingi avudde mu mbeera bannamawulire bwe bamutadde ku nninga nga bamusoyasoya ebibuuzo ku ssente z'abavubuka. Minisita agamba nti okumubuuza ku nsonga y'okubulankanya ssente z'abavubuka ng'ate y'ensonga gye yasookerako nga yakayingira mu minisitule kuba kumuyisaamu maaso. Nakiwala ategeezezza bannamawulire nti si mwetegefu kubuzaabuzibwa ng'ayingizibwa mu nsonga z'atalinaamu mukono ng'ez'okubulankanya ssente z'abavubuka. Olina okugoberera ennyo kubanga buli lunaku wagenda kubaawo ebitambula mu bavubuka. Tula nkubuuzaayo member za media gwe wandibadde ogoberera ng'olaba nti mbadde nfufuza noonya ensimbi ziruwa. Nfufuza kati saawa zino ngenda kaki enkyo nja kumpulira nga ndi buyende. Kati olina okumanya nti byonna mbikola bwe manza kati wano digida ate saagala ombuuze nti ate kati zebabbye nkimanyi era ensonga lwaki byonna nze mbiriko omuntu omu. Okuva mu mbeera munnamawulire amaze kumubuuza ku bigambibwa nti ssente z'abavubuka ziweebwa abantu abatali bavubuka ate nga bo abalina okuzifuna tebategeera mayitire gaazo. Minisita Nakiwala okukambwala ati abadde atongoza omwoleso gw'abavubuka ogunaabawo nga 12 Desemba okutuusa 16 Desemba. Omwoleso guno gugendereddwamu okukyusa endowooza z'abavubuka okuva ku mirimu gye baasomerera n'egy'ebyobufuzi wabula balowooze ku mirimu gy'ebyobusuubuzi. Nakiwala agambye nti abavubuka bangi bakyalemeddwa okufuna emirimu olw'okubulwa empisa wamu n'okulemera mu byobufuzi ebitalina nnyo gye bibayamba. Ekikulu ekiriwo ekisinga obukulu kwe kuba nti abavubuka baatimbibwa empisa embi nga bwe mbagambye. Kye nnina okusooka okukola is visibility. Oli awulire nga omuvubuka amusobedde ng'omuvubuka amwokya buli watuula agamba ye nga tufudde n'abavubuka. Buli bwabikula olupapula lw'amawulire, buli bwagenda ku screen, buli bwadde Namboole, buli bwadde mu kyalo, buli bwadde genda ku district nga bamugaa nti tubadde nno wano mu nkiiko z'abavubuka ebya ssente ebifuzi ebya ssente bwakomawo ne baga tubadde nno wano mu nkiiko z'abavubuka abavubuka baagale tubadde wano nga buli wadda muvubuka nze kye nnoonya kati okuleetawo. Ono era ayongeddeko nti ensimbi z'abavubuka zeetaaga okugabibwa n'obwenkanya omuli omuvubuka ow'omu kyalo n'ow'omu kibuga era ng'abavubuka beetaaga okwekolamu ebibiina eby'okwekulaakulanya olwo balyoke baweebwe ssente zino. The question is omwana atalina ngatto mu kigere n'oli owa WhatsApp bagenda kuvuga batya eggwanga lino eriddako ng'abakulembeze b'eggwanga. So we are looking at all issues together but visibility is very important. Tujjawo ekikwa. Ensimbi eziweebwa abavubuka okwekulaakulanya nga gavumenti eyitira mu Youth Livelihood Program ziwerera ddala obuwumbi 4 nga naye bubaddemu enkaayana nnyingi ng'abooludda oluvuganya gavumenti balumiriza gavumenti okuzikozesa okubagulirira okudda ku ludda lwa gavumenti. Ensangi zino omuwendo gw'abavubuka ogukyanoonya emirimu guwerera ddala era nga Ministry evunaanyizibwa ku bavubuka n'abaana evuddeyo n'etongoza omwoleso ogenda okusobozesa abavubuka okukyusa endowooza zaabwe ku mirimu egy'enjawulo ng'omuli okubajja, okukola amataffaali n'okulima. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.